السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فتلب إلى توليزا متن مجفو ننيني قوي الله سبحانه وتعالى ومتيسي ومبيرا ممبيرا جيب جدمو omulabirizi wa byonna ebyali bibaddewo n'ebiriwo akaseera kano n'ebigenda okubeerawo. khalaqa fasawwa wa qaddara fahada, yatonda Allahu subhanahu wa ta'ala mu kutonda kwe n'asalawo nga we yali ateeseteese oba n'ateekateeka byonna bye yateekateeka, nga lan takuuna shay'un fil ardi wala fis samaa, tewali kigenda kubeerawo mu nsi muno, wala fis samaa yadde mu magulu omusanvu, wala tahta thara yadde wansi w'ettaka, illa bi'ilmihi wa qudratihi, okujjako nga kibaddewo lwa nteekateeka ze Allah era na kumanya kwe. la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa, tewali kiyinza kumwekwekako, tewali kiyinza kgenda mu maaso mu nsi muno kakibe kinene kitya nga kikoleddwa, kakibe kitono kitya nga kikoleddwa, okujjako nga kiri mu kumanya kwe Allahu subhanahu wa ta'ala era nga yakiteeseteese kibeereko oba kifaanana bwe kityo. atulaba era tuwuliriza luno lwe lusiikana lwaffe olusookedde ddala nga twogera ku nsonga egenda okuba nti buli w'onaatereeza ne weetereeza Allahu subhanahu wa ta'ala agenda kutereereza embeera yo. Ampuliriza, okutereera kwo mu duniya, riziki yo okukwanguyira, abalabe bo Allah okubakutaasaako, okugaggawalako mu duniya wabanga Allah yakiteekateeka, okutaasa ebizibu byonna ebiri mu duniya nga kwotadde n'eby'omuntaana, nga kwotadde n'eby'oku lunaku lw'ekiyama, wakitiibwa Allah yabikwata n'abiddira, byonna ebyo n'abiteeka mu ngalo zo. mu kukiddamu mu katono nnyo, okutereera kw'obulamu bwo n'okutereera kwa buli kintu kyonna ky'olaba ekikkaluubiridde, ekisumuluzo ekibitereeza ekyo wakitiibwa Allah yakikuwa era gwakiyina. kakati okutereera kwabyo n'okuba ebizibu
kisinziira butya wookozesezza ekisumuluzo ekyo. W'okikozesa mu nkozesa eraga nti oyagala okuggulawo emiryango egy'ebirungi mu bulamu bwo, n'oluvannyuma lw'okuba ng'ovudde ku dduniya ng'ogenze oba oddizibbwayo mu maaso ga Wakitiibwa Allah, ekisumuluzo kijja kukuggulirawo era ebirungi ojja kubifuna nga wona bw'obyetaaze. Mu mbeera yamu ekisumuluzo ekyo onaakikozesa mu mbeera eraga nti tolina kye weetaaga, tolina kye weeguya. Ku dduniya ne woonaaba ne ssente ezikoma eri, ng'ebizimbe gwabikulembera, nga n'obufuzi obuyina, togenda kufuna bulungi mu bujjuvu bwa kubufuna, olw'ensonga nti ekisumuluzo ekyo ojja kuba okikozesezza mu nkozesa enkyamu. Kirizagana nti buli kintu kyonna kiriko ekisumuluzo ekikiggula, oba kiriko buli kyonna ekyateekebwateekebwa mu nsi kiriko sababu ekireeta. Teri muntu agenda kufuna ssente nga ye akedde bukeezi ng'ebirowoozo by'abantu abamu nti abadde atambulatambulamu awo n'alonda ekisawo kya ssente, era abadde yeeyongerayo n'asanga ebizimbe nga nabyo bibye nga tabikoleredde. Okujja kwa ssente ekkubo eri zireeta liteekeddwa kuba lyakuba ng'ozikoleredde. Yenna ayagala omwana ateekeddwa okuba ng'agenda kusooka kufuna mu dduniya mukyala, ku lw'ensonga nti okikkiriza nga wenkikkiriza mpuliriza nti omusajja yenna waatugamba nti njagala mwana, era ng'agamba nti nnoonyezza omwana mu nsambuze, naye nga wakati mu kuba ng'anoonya omwana talina mukyala, tukakasa nti omuntu oyo abako ekizibu. Kubanga omuntu waba anoonya omwana ekkubo erimuleeta awalan, ateekeddwa okufuna omukyala ekisookera ddala. Wanaafuna omukyala oluvannyuma azzeeko ebiddako. Naye omusajja ne waasituka n'ava wano n'agamba nti kanve e Uganda ŋŋende ku Kaaba nsabe Allah mpa omwana, nawe omusabira ku Kaaba nga tolina mukyala, era abakubuuza bwe bakubuuza nti owange osaba omwana naye oyina omukyala, w'obagamba nti tolina, kye basooka okugamba nti genda ofune omwana, genda ofune omukyala, kubanga ly'ekkubo erireeta omwana. So buli kkubo, buli kintu kyonna mu nsi Wakitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala yakiteekateeka nga kiriko ensonga, sababu yakyo kireeta. Omuntu yenna ayagala okukkuta lazima ateekeddwa okubaako ky'agenda okulya. Kitegeeza nti sababu y'okukkuta oba ensonga egenda okuviirako okukkuta akwo kugenda kuba kulya. Ayagala omwana asooka kufuna mukyala n'alyoka alowooza ku byaki? Ku by'okuzaala. Ayagala obugagga asooka kufuna kirowoozo kikola, nga tannaba kufuna kirowoozo kya bugagga ateekeddwa sooka nnoonya butya wagenda okufuna obugagga. Kakati ebintu byonna mu nsi muno biriko asbaabu.
Asbabu kyeki awalan nga tutandika sababu mu butagenda wala nnyo y'ensonga eyinza okuviirako omuntu okubaako kyafuna nga kyekifuuse ensonga, ng'oba olyawo senga si nsonga eyo ekintu ekyo teyali kifunye, nga kino Allah kyayisirizzaako ye sababu. Era abamanyi bonna ne bagamba nti al-akhdhu bil asbaabi waajibun, omuntu okwekwatira ku asbaabu, ensonga ezigenda okuleeta ensonga gy'oyagala oba ekintu kyonna ky'oyagala kiri waajibu kyabwatteeka mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu. Wabula obuzibu bwonna we buva ye muntu okuba nga yeesigamira sababu eyo, kubanga kino kiba si kyekigenda okukuwa kikyofunye, wabula eba sababu oba eba nga Allah subhanahu wa ta'ala agiyisizzaako buyitiza okuba nga ofuna kyonna kyofunye. Naye ng'ekikulu kya byonna, mpuliriza era ndaba, tugambye nti buli kintu kyonna wakitiibwa Allah yakiteekateeka kirina sababu, ogenda kukifuna otya. Nabwekyo sababu oba asbaabu, ensonga zonna ezigenda okukuviirako okusanyuka mu bulamu bwo obw'edduniya, n'oluvannyuma lw'okuba ng'ofudde mu dduniya ng'oddizibbwa mu maaso ga Allah mu ntaanaayo, n'oluvannyuma lw'okuba ng'ovudde mu ntaana n'osisinkana wakitiibwa Allah ku lunaku lwa Qiyama, oyingizibwe ejjana, ensonga zonna ezigenda okukuleetera essanyu ero lyonna wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yazikuŋŋaanya n'aziteeka mu ngalo zo. Sigamba nti ozikutte mu ngalo, wabula yazikuteera mu maaso go. Kyova olaba nti Allah subhanahu wa ta'ala we yali ayogera yagamba mu Qur'ani nti hal ata ala al-insani, yabuuza Allah n'agamba nti omuntu ono yali afunyeeko akaseera n'abeerako w'atuula n'alowoozaamu ne yeebuuza nti ku nsi kuno nali mbaddeko akaseera nga siriiko. Ampuliriza, ekyo kyali kizzeeko gy'oli, kubanga mu Qur'ani mulimu ebibuuzo Allah byaleeta nga teyeetaaga ansa yaabyo, wabula ng'abireese nze naawe twebuulirira nabyo. Ekyo lwaki Allah yakireeta olw'ensonga zino wammanga, nti wali obaddeko ku nsi awalan, okitegeere nti wali obaddeko nga ku nsi kuno toliiko. Wakati mu kubanga mu nsi wali toliimu, wakitiibwa Allah n'akutonda n'akuteekako. Ensonga zonna mu nsi zaali zitambula nga we zaali zitambula nga tonnaba kujja, era tewali kyagaana kugenda mu maaso olw'okuba nga toliiwo. Era byatambulanga bulungi ku baaliwo, era beeyagalanga oba oliawo n'okusinga kati nga wooli. Nabwekyo wakitiibwa Allah abuuza n'agamba nti wali otuddeko awo n'olowooza ekiseera ekyo. Luvannyuma lw'okuba ng'akubuuzizza ekibuuzo ekyo n'agamba nti kyali kibaddeko ekiseera nga toliiwo. Yes, kkiriza nti wali obaddeko nga toliiwo. Ensi mu kubanga wali toliiwo tewali kyagaana kugenda mu maaso. Enkuba yalinga etonnya nga we yatonnyanga. Bakkiriza baasaalanga, n'era n'abaajeema ne bajeema. Bantu baafanga n'abaazaalibwanga ne bazaalibwa. Pulogulaamu zonna ez'ensi zaasitambulanga nga we zaalina okutambula. Tewali kyaziyimiriza olw'okuba nga tonnaba kujja. Nabwekyo nga w'oliwo essaawa zino, wakitiibwa Allah akulaga nti wali toliiwo n'akutonda n'akuteekawo. Nga wali toliiwo ng'ensi esigala etambula nga we yali etambula, mu mbeera w'oli etambula nga weetambula. Toyina nsi ky'ogisanze etaliiko n'ogyongerako,
kubanga wakitibwa Allah yagitonda eri kamal. Pulogulamu z'ensi tewali z'oyongeddeko ampuliriza. Nga wotayina gy'oyongeddeko essaawa zino nga wooli, nabwekyo wakitibwa Allah yakubuuza ekibuuzo ekyo ng'ayagala ozza akatambi mu mbeera nga wali toliiwo, ensi yasigala etambula era yatambulanga nga we yatambula. Kaakati wooli era etambula, nabwekyo nga wootagenda kubeerawo, kiteeke mu birowoozo byo kaseera konna nti waliwo olunaku lw'otagenda kubeerawo. Era ensi yegenda sigala ng'etambula nga we yali ng'etambula nga toliiwo. Nabwekyo ebikweyunuza wakitibwa Allah akuleetera kino kigambo ng'akulaga nti byonna byokola bikole mu nsi, naye wakati mu kubanga obikola kimanye nti tewaliiko ate era okagenda kutubaako akaseera nga toliiko. Ekyenjawulo nti we wali toliiwo mu kaseera kali wali tobuuzibwa ku ebyo byali bitambula, wabula akaseera kano kooliwo ate wakitibwa Allah akaseera kajja mu maaso nga toliiwo agenda kubuuza ku bino byokoze mu kaseera kano lwaki wabikola. Nabwekyo apuliriza, byonna byokola bikole mu nsi muno, byonna byokola we buba nga bufuzi bwe bukweyunuza. Baaliko abafuzi ku nsi kuno, wasibwa Allah kaseera ka bulamu yakabawaamu ng'era we yakabawa, wakati mu kubanga atuusizza okubeera nga kabajjako yakabajjako, pulogulamu z'ensi zasigala zigenda mu maaso. Nabwekyo nga we zasigala nga zigenda mu maaso, nabwekyo naawe wekigenda okuba mpuliriza, webuba nga bukulembeze we bukweyunuza nga bukujja ku kutendeza wakitibwa Allah, ne bukujja ne kubanga okola ebitegeeza okugondera Allah n'olyaza amaanyi abantu nga weeyagala, kimanye nti wagenda kubaawo akaseera nga toliiwo. Baali ba Firawuna sente baaziyina, bufuzi babuyina ng'oboolyawo businga ku bubwo. Baali bakulembera nsi na nsi, gw'oyinza okuba okulembera kyalo, oyinza okuba okulembera basiraamu wenna, oyinza okuba oba oyina akabinja konna k'okulembera, wakati mu kubanga okakulembera ab'amaanyi abaali bakusingako baaliwo. Ate mu mbeera yemu waliwo baali babaddeko ku nsi kuno boosingako tekyabalemesa kubanga Allah subhanahu wa ta'ala abajjako obufuzi bwabwe n'abubajjako olw'okubanga obasinga. Ate mu mbeera yemu ne abaali bakusinga tekyabalemesa, teyali nsonga ebaviirako kubeera nga balemera ku nsi, yabubajjako Allah subhanahu wa ta'ala obulamu. Wesiba nga sente ze zikweyunuza nga gw'olaba nti mu nsi yonna oweetunulamu ogenda okulaba nga sente z'oyina mu butuufu tewali aziyina. Baali babaddeko ku nsi kuno abakusinga. Apuliriza, kirizagana sente z'oyina olwaleero weziba nga ze zikujje ku kutendeza wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okubanga omusinza mu butuufu bw'okubanga omusinza, baali babaddeko ku nsi kuno abagagga abakusinga. Bayambalako ku golodi n'ebirala, wakati mu kubanga byonna babyambadde wasiwa Allah teyabitunuulira. Kaseera kakufa we kaatuuka wasiwa Allah ke yateekateeka malakul mauti yajja gye bali. Tekyabalemesa olw'okubanga balina sente nnyingi nti malakul mauti balina kye baagiwa. Mu mbeera yonna kyonna ekikweyunuza mu nsi ng'olaba kyandikuviirako ensonga ne kibeera nga kikufuukira ensonga oba ekikufuukidde ensonga ne kibeera nga tosobola kugondera Allah lwa nsonga eyo. Baali babaddeko ku nsi abakusinga, ate nakati akaseera kano bangi abakusinga. Bube bwavu oba bube bugagga, bube bwavu nga bwe bukweyunuza bw'ogamba nti nze ndi mwavu nnyo, wasiwa Allah talina kyanneetaaza. Baali babaddeko abavu abakusinga, wasiwa Allah we yatuusa akaseera kukubanga abazza gyali teyatunulira bwavu bwabwe, yabajjako ekyobulamu n'abazza gyali. Abagagga wasiwa Allah yabajjako obugagga bwabwe oba yabalesa obugagga bwabwe mu nsi n'abeera nga bazza gyali. Nabwekyo byonna ebikweyunuza mu nsi bikweyunuze, naye waliwo akaseera kogenda okuddizibwa gyali. Nabwekyo osaana kubanga okateekateeka.
Mumbera obaba baana be bakweyunuza baliko abasajja nga mu nsi muno bayina abaana ng'olaba oyina 5 bali babaddeko mu nsi abayina 10 bali babaddeko mu nsi muno nga bayina abaana basinga ku babo bube bulungi bw'abaana bo oba gabe magezi g'abaana bo bali babaddeko mu nsi abasinga abaana bo amagezi okutegeera nga basinga n'obulungi wasibu Allah yabitunulira byonna we yatuusa akaseera kakubazza gyali yabazzaayo nabwekyo kye kino kyabuuze wasibu Allah n'agamba nti hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura wali otuddengako wonna wootudde wakati mu kubanga oyina wootudde nolowooza nti wali obaddeko ku nsi kaali kabaddeko akaseera nga ku nsi toliiko ekiseera kino kwoli naye wakati mu kubanga kwoli kagenda kujja akaseera nga toliiko wakati mu kubanga mu kaseera kagenda kujja nga toliiko wasibu Allah agenda kubuuza kubina kana akaseera ke waliko biki bye wakoleramu byonna bye wakoleramu wasibu Allah agenda bikubuuza abe haramu nga gwakola wali haramu yenna gwe walya wasibu Allah agenda mukubuuza buli azamanya bonna bwe wakola wasibu Allah agenda bukubuuza bufere bwonna bwe wakola wasibu Allah agenda bukubuuza bwenzi bwonna bwe wakola wasibu Allah agenda bukubuuza kugenda kuba kuddamuko kugenda kuba kutyeri Allah ogenda muddamu ki nga akubuuza ku bwenzi bwe wakola ogenda muwa nsonga ki yakuleetera okukola obwenzi ng'olaba oyinza muwa nsonga ki nsonga zonna zolaba nti zoyinza okumuwa wasibu Allah yazikuteera ezo zonna yazijjawo n'akulagira nti wasa abe haramu gwagenda okubuuza akakubuuze lwaki wamulya nsonga zonna zoyinza okuteekawo lwaki walya haramu togenda sobola zidda mu maaso ga Allah mufere bwonna bwe wakola wasiwa Allah agenda bukubuuzaako nsonga zonna zolaba ng'oyinza okuteekawo wakati awo simanyanga wali mwavu bali babaddeko abavu abakusinga Muhammadu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yali abaddeko ku nsi kuno nga talina kyakulya ng'agenda sibirira mazzi na ntende ne katuuka kakasera nga n'entende tagiyina mu nnyumba ye golabo ogenda muwa nsonga ki nti wali mwavu nnyo okusinga ekitole kye yali asinga okwagala kakati ensonga zonna zokola wasiwa Allah agenda zikubuuzaako nabwekyo kyabuuze n'agamba nti hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura kaali kabaddeko akaseera ku muntu ono nga tayogerwako taliiko ebyo Allah abireeta ng'abitubuuza olw'ensonga ayagala twebuulirire n'abo abakulembera musajja omu yayogera ekitontome n'agamba nti ataitu alqubura fanadaituha yajja n'agamba nti nagenda eri entaana nenzikowoola nenzibuuza baliwo abaali abagagga aina alladhina kanu alaghniya baliwo abaali abagagga mu nsi baliwo abaali abavu abaali bansingako baliwo abaali bakabaka ab'amaanyi baliwo abaali abafuzi ab'amaanyi baliwo abaali abagagga baliwo abaali balina abaana byonna bye balina baliwa agamba nti bonna oluvannyuma lw'okuba ye yennyini n'addamu n'agamba nti bonna baafa ate wakati mu kubanga baafa babateeka mu ntaana wakati mu kubanga babatadde mu ntaana zaabafuulafuula mu kubafuula zaabafuula ttaka ng'essaawa zino newogenda n'ozikeberako n'okebera eyali omugagga gundi nga taliiwo yafuuka ttaka gwe kyonna ekikweyinuza bugagga bw'oyina olaba nga kye kirina okweyinuza golaba nga byokolera mu nsi muno kuba mugagga olaba nga kyosaana okuba ng'okolera nabwekyo byonna ebikubuzaabuza baali babaddeko mu nsi ababirina ate mu mbeera y'emu ebyokolerera okufuna baali babifunyeeko wakati mu kubanga baali babiyina tekyabalemesa kubanga bafa era baafa basinkana wasiwa Allah ababuuza butewe baabifuna wasiwa Allah ku mbeera gye baabifuniramu ababifuna mu halaali bali ku mpeera ababifuna mu haramu bizibu biwobe na maziga nabwekyo Allah agamba nti inna khalaqna al-insan Allah agamba nti oluvannyuma lw'okubanga aleese ayi eyo ng'abuuza omuntu ono amubuuza nti owange kaali kabaddeko akaseera ako
wakabanga kali kabaddeko nawe kyokozesa akaseera koliko byonna ebikuyunuza mu nsi bireke. Almalu walbanun, Allah yagamba n'agamba nti emaali ebuzaabuza abantu gye tukolerera, sente ze twagala z'okubira munno akayondo, ezikukyaya muntu munno ne mwawukana n'otuuka ku ddaala erigamba nze gundi oyo nayawukana naye. Bakubuuza nsonga ki? Ante yagenda kwegamba mu mbeera yonna, embeera yonna gy'oyinza okuteekawo ng'olaba nga kyonna ekiyinza okuba nga kikubuzaabuza kyonna. Almal walbanuna zinatul hayati duniya, sente zonna z'oyinza okuba ng'oteekawo byonna byakwewunda bya duniya. Ate mu kubanga byakwewunda ku bya duniya, ku lunaku lw'ekiyama tebigenda kubeerawo. Sente zo ku duniya zikugasa ku duniya, golaba nga zikugasa, naye tewali kigenda kugasa mbutuufu bwa kubanga zikugasa okujjako ezo ze wakwata n'oteeka mu butuufu n'oziteeka watuufu okuzikwata. Bangi nga batugamba tusaddake tetufaayo, ng'olaba nga wekwatako z'okutte n'owaayo, olaba ng'oba okendezizza nnyo. Baaziyina sawa zino bagamba okusaddaka toyagala, naye baaziyina tezikyabagasa. Bakugamba sawa zino bagamba nti bangi nga batugamba nti tuweerere abaana mu masomero ag'eddiini, mutuufu n'omunoonyeza essomero eddala ennyo nga teririmu yadde harufu alif nemu. La hawla wala quwwata illa billah. Gwe Muhammadi oba Isimayiri oba Maryamu, omwana waali mu senti gundi. Kakati sente wotunulamu sente bwoti z'oyina esawa zino kino byogamba nti oteekateeka future ya mwana wamuteekerateekera ki? Mu mutwe gwe tayinaamu yadde, nga ne womugamba tayinaamu yadde ejjuuzwemu bweti. La hawla wala quwwata illa billah. Abantu tufuddeyo nnyo ku nsi okuteekateeka balooya. Abasiraamu ffenna tuteekateeka balooya, naye okakasa nti ku lunaku lw'ekiyama olinawo looya yonna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba n'agamba nti iqra'u al-Qur'an, musome Qur'ani fa innahu mazima ddala egenda kujja ku lunaku lw'ekiyama shafi'an li ashabi, nga kyakuwolereza eri bannannyini abagisoma. Gw'olaba nga sente z'oyina, olaba nga w'okwatako z'okutteko n'oteekayo n'osoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, olaba nga oba okuttemu nnyo. Ofuddeyo nnyo kubanga oweerera abaana bo mu senti gundi oyagala bafune balooya, naye okakasa nti oyinayo looya ku lunaku lw'ekiyama. Abanga mpuliriza, fuba olaba nga byonna by'oyina ku duniya, byonna by'oyina, sente z'oyina, baana b'oyina, byonna by'oyina mu nsi muno biteeketeeke bifuule ensonga ezigenda okuviirako ensonga ez'okuba ng'osanyuka ku lunaku lw'ekiyama. Biteeketeeke nawe kyagamba awakibwa Allah oluvannyuma lw'okuba nga ayogedde ekigambo bwe kityo ekirimu ekyokuyiga eky'amaanyi ennyo nti ku nsi tuliko kaseera nga we tutaaliko, tuliko akaseera katono nnyo. Yagamba nti watazawwadu fa inna khayra zzaadi taqwa, mwesibirire entanda, ku duniya temwaliko, muyina gye mulaga. Yagamba nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama yali ayogera n'agamba nti ish fi dunya, wangala mu duniya ng'olinga ka annaka gharibu, ng'olinga mugenyi ku yo. Kimanye nti mu nsi muno oliko kaseera, oliko mugenyi, kaseera konna okyaluka. Wano wajja olinga mugenyi, byonna bikubuzaabuza bikubuzeebuze. Teri ayinza kugenda ku kyalo wa muntu n'addira byasanzeeyo n'abifuula bibye. Byonna abaamanyi nti byasanzeeyo bya nannyini wali waagenza okukyala, era tawali kiyinza, byonna byakola ne byakola afuba olaba nga atanyiza nannyini waka. Gwe lwaki ogezaako okulaba ng'onyiza nannyini duniya yakutonda n'akuteeka ku yo? Gw'olaba nga byokola mu nsi, gw'olaba nga ofaanana mugenyi oba ofaanana muntu kugamba nannyini yo. Woba ng'olaba ofaanana nga nannyini duniya, weetereza mpuliriza. Kubanga si gwe nannyini yo, si gwe asoose okuba ng'olowooza nti ogenda kubeera ku yo, si nze asoose. Ffenna tugenda kuva ku yo nga bwe bavaako abaatukulembera, tugenda kuddizibwa mu maaso ga wakiibwa Allah nga bwe baddizibwayo. Byonna byokola bikole, naye wakati mu kubanga obikola waliko olunaku lwe bigenda oyimirizibwa, ate lugenda kujja nti basooke bakubuulire, kigenda ggwawo nga kibaatukira.
Allah agamba wajaat sakratul maut bil haqq. Allah agamba ti waliwo akaseera olunaku lw'okufa akaseera k'okufa okagenda okujja gy'oli. Mumbeera yonna washibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda tubuuza ku bingi. Ne wakati mu kubanga agenda tubuuza ku bingi oteeseteese kumuddamu otya mpuliriza. Byonna byagenda tubuuzaako byandibanga bingi okusinga ffe we tulowooza. Bangi nga tulowooza bulamu bwaffe bugenda kukoma ku duniya. Bangi nga tulowooza nti bye tukola bigenda kuba bya ku nsi kuno. Naye mpuliriza, byonna byokola byandibanga ku nsi ku ebiri obikolerako, ne waliwo olunaku lw'ogenda okuddizibwa mu maaso ge abikubuuze ku byo. Eyo nga tuvudde yampuliriza. Wasiwa Allah subhanahu wa ta'ala abuuza, agamba oluvannyuma lw'okubanga abuuzizza ekibuuzo ekyo, agamba nti inna khalaqna al-insan, twatonda omuntu ono min nutfatin amshajin nabtali, twamutonda min nutfa nga tumujja mu gye twamujja yali taliwo ne tumutonda. Faja'alnahu sami'an basira. Wasiwa Allah agamba nti oluvannyuma lw'okubanga tumutonze twamufuula ne tumuteekako amaaso. Ne tumuteekako n'okubanga awulira. Faja'alnahu sami'an basira. Wasiwa Allah agamba nti inna hadaynahu sabil imma shakiran wa imma kafura. Twamuluŋŋamiza amakubo abiri ne tubeera nga tugamwanguyiriza. Imma shakiran abeere mukkiriza ategedde amateeka gaffe, wa imma kafura oba abeere muntu agenda okutujeemera. Wanaba muntu atujeemedde be tumuteekedde byebyo Allah subhanahu wa ta'ala abiteeseteese tujja kubyogerako insha Allah mu pulogulamu zaffe zino zetugenda okusigala nga tutambuza. Agamba mu mbeera y'emu wanaba mugonvu ng'agonze bingi bye tumuteekedde. Wasiwa Allah subhanahu wa ta'ala kyetwatandise nakyo twagambye nti kwesiimako wasiwa Allah ku duniya ne ku akhira yakuddira n'akuteeka mu ngalo zo ettaano n'akukuteeka mu maaso kakati kwekuliwa wetulaga. Nabwekyo ebyo nga tuvuddeyo nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga twagala okwogera ku nsonga gye twatandise nayo oba omusomo gwaffe kwe kugenda okutambulira kwe twagambye nti buli wotereza embeerayo oba buli wetereza n'otereza bw'oti wasiwa Allah agenda kuterereza ebisigadde. Yagamba nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama hadithi mpanvu ya ibn al-Abbas radiyallahu anhu. Anyumya n'agamba Abdullah ibn al-Abbas anyumya n'agamba nti lunaku lumu nali ntambula n'owekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama twalinako gye twali tulaga. Wakati mu kubanga twalinako gye twali tulaga ebingi ennyo teyasinga kubanga abinnyonnyola wabula ekikulu kye kino bye yayogera. Yagamba nti yabeera nga abeerako ebigambo byambuulira yankowoola n'aŋŋamba nti ya ghulamu owange gwe muvubuka. Bigambo bino birimu ekyokuyiga. N'aŋŋamba nti oluvannyuma lw'okubanga mpise n'aŋŋamba nti ya ghulamu owange gwe muvubuka. Ebigamba nti ya ghulamu owange gwe muvubuka mulenzi gwe. Nabwekyo ebigambo bino weeteeke mu kifaananyi ky'omuvubuka oyo gwe baali bagamba mpuliriza. Wenna mpuliriza. Wenna ndaba era mpuliriza. Oli mukyalo oba oli musajja, oli muvubuka oba oli muwala oba oli muto, mu buto bwo oba mu bukulu bwo, mu buvubuka bwo oba mu bukadde bwo, wenna weeteeke mu kifaananyi ky'ebigambo bino nga nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam abikugamba. Yamugamba nti ya ghulamu inni uallimuka kalimatin, nkuyigiriza ebigambo ng'ebigambo bye ŋŋenda okugamba wali badde ofuba nnyo kulaba ng'obitambulizaako obulamu bwo n'obukuuma kaseera konna ng'otambula oli bw'otyo. Yagamba n'agamba nti ya ghulamu owange gwe muvubuka inni uallimuka kalimatin, nkuyigiriza ebigambo bino. Ihfazillah, ekisookera ddala kye tugenda okwogerako yamugamba nti ihfazillaha yahfazuk. Ihfazillah tajidehu tujahaka. Yamugamba nti owange muvubuka owange mpuliriza kyobanga okola akaseera konna weekuume wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Weekuume amateeka ga wakitiibwa Allah. Weekuume embeera yo yonna etegeeza nga kaseera konna ebitegeeza okugonderako ne Allah subhanahu wa ta'ala. Embeera eyo fuba ng'olaba ng'ogitereeza.
byonna byolabanga mu bulamu obitegeeza kuba ng'ogondera Allah subhanahu wa ta'ala kaseera konna bikuumenga atulamira. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaweebwa awalan ekisokera ddala bamanyikiemu ku ebimwogerwako n'ebyennyini bye yayogerako yagamba nti inni mazima ddala nze naweebwa jawami al-kalimi okubanga njogera ekigambo kimu naye nga ekigambo ekyo kyenjogedde nga kitegeeza amakulu mangi nnyo. Eyo nga tetwagala gendayo nnyo biriwa na byakulabirako bitya naye kino kyennyini kyakulabirako. Yamugamba nti owange weekuume Allah ebisigaddwa bimulekere. Apuliriza weekuume embeera yo ne Allah subhanahu wa ta'ala swalayo kaseera konna fuba laba ng'ogitereeza bisigadde birekere Allah. Abasinga tubonaabona n'ebitumenye naye nga si bye birina otumenye. Abasinga twetikka emigugu gye tulina kwetikka wakati mu kubanga tugyetisse ate ne tukeera nga twejjusa lwaki gye twetisse. Abasinga bye tulina otereeza wakati waffe ne Allah bitulemye otereeza ne tufaayo nnyo okulaba nga tugobya ebyedduniya naye ng'ate ne bitulemerera duniya yaffe n'etulema. Kati kugamba mu mbeera nga tukolerera duniya omufusajja apuliriza mu nsi muno gyebali wobanga siggwe nga obasinze mu nsi muno mulimu abantu ng'akeera ku makya la hawla wala quwwata illa billah ng'akeera ku makya n'asituka mu buliri bwe n'amaliriza okusituka mu buliri n'akwata omuswaki bulungi n'asenya luvannyuma lw'okuba ng'asenyezza n'akwata amazzi n'anaaba mu maaso luvannyuma lw'okuba ng'anaazizza amaaso n'akwata kubo n'agenda ku mulimu gwe. Bantu bangi we batyo nga mu pulogulaamu ze tataddemu pulogulaamu ya swala nga salatu subuhi nemuyitako la hawla wala quwwata. Abantu mwebajja mpuliriza nga salatu subuhi akeera ku makya n'akola pulogulaamu zonna z'akola salatu subuhi n'agireka nga tebimukwatako. Luvannyuma lw'okuba nga embeera efaananye bw'etyo n'abeerako ekizibu kyonna kyasinkana mu nsi n'amala n'agamba nti nze Katonda tanfaako simanyi Katonda namukola ki. Naye nga ku makya yeebuuza Katonda yamukola ki nga ne ku makya subuhi teyagikoze ki. Oluvannyuma lw'okuba nga subuhi yakedde bukeezi n'ava mu buliri bwe n'akwata ekkubo n'agenda tekawo omulimu gwonna gwakola. Luvannyuma lw'okuba ng'agenze n'akola omulimu gwonna gwakola n'atuuka ku mulimu n'akola byonna byakola zuhuri n'entuuka n'asigala ku mulimu gwe wabanga wa booda n'asigala ku booda solatu zuhuri n'emuyitako. Bangi si zuhuri yokka asiri n'etuuka ng'ali ku booda ye booda n'agiremerako va ku asiri nayo n'etuuka magalibi n'etuuka nayo n'atagikola ki n'atuuka ku isha n'avuga pikipiki ye n'adda ewaka n'atuuka ewaka ng'abuuza mukyala mmere yafumbye mmere ki wafumbye mukyala naye nkasola wallahi tagisadde esola ttano nga zimuyiseeko la hawla wala quwwata illa billah. Oluvannyuma lw'okubanga embeera efaananako bw'ekyo neyeebuuza nti obanze Katonda namukola ki. Olunaku lulamba nenkeera nentuula ku pikipiki yange nenjituulako olunaku lulamba nennemererwa okukola emitwalo ebiri. Ampuliriza nga tonnaba kutandika kwemulugunya ku mbeera yo wakati wo ne Allah na kutandika kwogera bigambo bye twogera nti Allah obanze yannerabira nga tonnaba kwogera bigambo bifaananako we bityo sokka weekeberemu oyimiridde otya. Akikola bw'atyo okumala omwaka mulamba. Luvannyuma lw'omwaka wakiba Allah wakwatamu ku mbeera amaliriza agenze nagenda mu ssabo la hawla wala quwwata illa billah nze Katonda yanneerabira kangende mu ssabo. Atuuka mu ssabo nga maze bintu byansobera keera ku makya nentuula ku piki nonnyonnyola mugwe byonna byonnyonnyodde n'abinnyonnyola gy'abinnyonnyodde wakati mu kubanga abinnyonnyodde gy'abinnyonnyodde gy'abadde talina binnyonnyola gw'alina binnyonnyola amuleseewo era kaseera konna amujeemera gw'alina binnyonnyola amuleseewo n'akwata kubo n'agenda gy'atalina binnyonnyola. Abanga mpuliriza bangi nga tugenze mu masabo boolyawo wakati mu kubanga tugenze mu masabo nga tulowooza ebizibu byaffe bitususeeko Katonda bimulemeredde. Gwalwaza abaana ng'owetunulamu bw'oti ogenda olaba abaana babo be balwala ku kyalo fiizi ze zibula
nyumba landlord yakubanja kaseera konna bakubanja emyezi 4 wakati mukubanga bakubanja emyezi 4 bana babagobye wakati mukubanga bana babagobye ogenda tunula mwawo nga nate balwadde ogenda okutunula mu nsawo nga ne ku mulimu bakoze eki newebuuza nti oba Katonda yanneerabira teyakwerabira wakati mukubanga tonnaba kwogera kigambo ekyampuliriza wekebere sola yeyimiridde etya wakati wo ne Allah va kusola webanga eyimiridde bulungi okakasanga byonna ebitegeeza embeera yo wakati wo ne Allah byonna biteredde bulungi webanga tebinaterera please nga tonnaba kwekwasa kwogera kigambo kiri nga tonnaba kukwata kubo kuva waneeno kugenda mu ssabo gy'oyagala kulaga nga tonnaba kubaako kyonna kyokola sooka otereeze bino tereeza bino Allah bye yakulagira okutereeza. Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wasiwa Allah atulagira ensonga zonna okuzizangayo eri bannannyinizo ayina okutenderezebwa ayina okusinzibwa ayina okutenderezebwa ayina okuweebwa ekitiibwa mutuufu bw'okuweebwa ekitiibwa ayina okwebazibwa mutuufu bw'okwebazibwa wasibwa Allah otunulamu bw'oti nga wasibwa Allah mutuufu gw'osinza wabanga gwosinza okasa byonna byokola wabanga kubuziza nti gwe wali obikolera okasa osobola omuddamu nti bino ayi Allah nabiri mbikolera gwe ampuliriza sola kyano kakasa ozisala oba woba ozisala okakasa oziyimirizaawo oba osala busaazi bangi nga sola tetuzifaako ate ampuliriza kino gyokyegendereze bantu bangi nga bambala enkofiira abantu abasinga okuba abangi naddala abayina ebizibu nga bambala enkofiira ne batambulanga mu makubo omwo ng'osa ebiseera ebisinga banoonyerezeeko ogenda kwesanga nga bw'osanga nga embeera yaabwe ne Allah tebagikola ki tebagifaako sale muyitako dhuhuri ne muyitako ne asiri nabanga atagirabye sekyo kyokka Ramadani neetuuka ejja n'atuuka mu Ramadani n'alya sebe byokka takomye ku ebyo ne oluganda n'alukutula kakati ampuliriza byonna byokola bikole ne byonna byoyogera byogere naye wakati mukubanga tonnaba bikola soka nga weebuuze yonna gy'oyagala okgenda mbeera yo gikeberemu oyagala okgenda musabo oyagala okgenda ewagundi yenna gwe yonna gy'oyagala okugenda nga tonnaba kugendayo weekwasa nti wasibwa Allah akwerabidde gulabanga akwerabidde oba gwamwerabidde kiyagamba n'agamba nabbi n'agamba nti ihfazillah wekuume byonna ebitegeeza embeera yo wakati wo ne Allah wona byekuume ebyo ebisigadde wasiwa Allah agenda bikolera ampuliriza buli azamanya buveeko wobanga obadde oli azamanya bantu ubanga bubadde bwezinga bwoliko yandibanga ye sababu y'ensonga yonna ekuviirako kuba ng'oli mwavu mbeera yaffe wakati waffe ne Allah subhanahu wa ta'ala wetunagitereza ebisigadde agenda bituterereza bingi washiwa Allah byateekawo n'atugubulira n'agamba nti bino bimunabanga mubitadde mulamu bwammwe ebisigadde ngenda bikola ki kubibatambuliza nawekyo nga tonnaba kubaako mbeera yonna gy'oteekawo ekunyigiriza sooka weekeberemu woba olabanga embeera yo wakati wo ne Allah eteredde bulungi kakati weekeberemu mbeera yo wakati wo n'abantu kubanga bino bitambula bibiri wakati mu kubanga otereza embeera yo wakati wo ne Allah ate mu mbeera yemu tereza embeera yo wakati wo n'abantu ebyo bitambula bibiri abantu oyimiridde otya mu nkolaganayo nabo oyimiridde gwakutula eŋŋanda akaseera konna gwayombesa gwagamba nti gundi oyo nayewukana naye sikyamuwa salaamu nze simuwa salaamu yayo ate ogamba nti Allah yakola ki yakwerabira takwerabiranga kampuliriza wakitiibwa Allah waali era tutunuulidde biki bye tukola atulindiridde kintu kimu wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja muntu yenna afaayo kaseera konna naddiranga ensonga zizonna n'akulembeza wakitiibwa Allah n'abeeranga ensonga zizonna ziteekamu ekiyitibwa takuwa gyonna n'abeeranga swala azisalanga wayino zisala Qur'ani n'agisoma n'agitegeera kaseera ka bulamu bwe n'abuwayo eri wakitiibwa Allah puliriza ke kaseera kano obulamu bwe bukwati owuza eri wakitiibwa Allah kaseera kano gamba ayi Allah
Ai Allah ebyange byonna mbikukwasiza, obulamu bwange bwonna mbikukwasiza, kakati ebisigadde njagala obinkolere, nze ekyange kyakubanga nkugondera. Toganibwa kunoonya sente nga wozinoonya, naye wakati mu kubanga ozinoonya embeera yo wakati wo ne Allah soka nga weebuuze oyimiridde otya. Kyeyiri kyeyagamba nti inna hadainahu sabil, twamuluŋŋamiza amakubo abiri, imma shakiran wa imma kafura, abeera muntu eyeebaza ashukuru ebiseera ebisinga washiba Allah akireeta ng'akireese nga wano yakireta ng'akitegeezaamu kuba muntu akkiriza, imma abeere muntu akkiriza amateeka ga washiba Allah, ategeere nti byonna ebiri mu nsi muno washiba Allah ye yabikola, era wakati mu kubanga abikoze abitaddewo n'ensonga, naye yennyini obulamu bwe washiba Allah amutonza alina kyamwetaazaamu. Ne bwekyo woonaaba ng'otereezezza ebyampuliriza ebisigadde bigenda tubeerera byangu. Yagamba waman yatawakkala ala Allahi fahuwa hasbu, addira ensonga ze n'azikwasa wakitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala fahuwa hasbu, amumalira. Lawekyo kye kigambo kiyagamba nti ihfazillaha yahfazuk, owange weekuume wakitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala, ebisigadde bimulekere agenda kukuuma. Balabe bangi b'oyina nga tobamanyi, tutambula gye tutambulira naye nga abakulaba wallahi tebakwagala, bangi nga golowooza bakusekera. Apuliriza mikwano gyo gwe bolabanga bakwano bo si bakwano bo bonna, bakwano bo batono nnyo kwabo abakusekera, si bonna nti baseka lwa ssanyu nti banyumiddwa byokola. Bingi ng'oba olyawo byokola bwe bikunyumira nga bo tibabinyumira. Oyambala ekanzu ennungi tebibanyumira, oyambala engoye ennungi tebibanyumira, gwayina abaana ku kyalo tebibanyumira, ennyumba gwayina tebibanyumira, gwayingiza sente z'oyingiza tebibanyumira. Naye ebyo byonna abo bonna kubanga batutaasako wasiwa Allah kuba lirimu lyokka lyakwekuuma amateeka ga wasiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Weekuume Allah balabe babakukuumeko. Bangi nga bagenda kwagala okutuusaako obulabe, bangi abeegomba okutuusaako obulabe mpuliriza. Naye ebbanga ly'onaamala nga weekuumye amateeka ga wasiwa Allah, bino ebisigadde temuli, kubanga yagamba waman yatawakkala ala Allah, ayeesigamira wasiwa Allah, nsonga ze n'azikwasani wasiwa Allah subhanahu wa, ebisigadde temuli. Kaseera kabulamu ampuliriza byonna ebitegeeza obulamu bwo biddire obikwase wasiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Toganibwa genda ku mulimu gendayo, naye wakati mu kubanga ogendayo kimanye nti byonna gy'olaze wasiwa Allah yateekateekayo. Kino kyensembyayo kye twatandise nakyo, twagambye nti al akhdhu bil asbaabi wajibun. Abamanyi bagamba nti omuntu okwekwatira ku asbaab, okwekwatira ku asbaab, ensonga ezigenda okuleeta essanyu mu bulamu bwo, ensonga ezigenda okuviirako ebintu byonna mu bulamu bwo, kyatteeka okubanga omuntu yenna okufuna ssente kyatteeka waba ayagala kuzifuna asookedde akusooka kukola. Lawekyo bagamba nti al akhdhu bil asbab, omuntu okwekwatira ku nsonga n'agamba ensonga eno gye ŋŋenda okwekwatako ebeere ng'entuusa ku kino wajibu, n'ekyo kyo kyotatteeka w'obanga olina ky'oyagala. Ne mu ddiini kitukkirizibwa era tekiri mu buzibu bwonna. Ampuliriza, tewali agaana kutuula ku mulimu gwo gwonna gw'okola, era kyatteeka okubeera ng'okola. Wajibu ono okubanga okola, kubanga olina okuteekateeka, olina okubaako byokola ki. Naye ekizibu kyonna we kiri, abamanyi bagamba nti al akhdhu bil asbaabi wajibun, okwekwatira ku nsonga n'obaako bye weekwatirako n'ogamba nti kino kye ŋŋenda ntaddewo ka bizinensi kano nsobole okufunirako kino, ekyo kyatteeka. Bulamu bwa muntu yenna mpuliriza mukkiriza yenna alina okubanga alina omulimu gwakola. Wakati mu kubanga alina omulimu gwakola alina okubanga aguteekamu amaanyi n'agufaako. Naye bagamba nti omuntu watawakkul alayhi bid'a, omuntu okwesigamira sababu eyo n'ogamba nze nga siyina kino siyina kintu kyonna, wali tokiyina bye wali oyina byavaawo. Omulimu gw'olina mpuliriza wali toguyina, wali tolya oba wali tonywa, wali teweebaka,
Nawesho kyoyina kinyweze wakati mukubango kinywezeza era kibeera ngo kiteekeramu ddala amaanyi naye wakati mukubango kiteereddemu amaanyi tokyesigamira mutuufu wakwesigamira ye Allah byonna byokola bikole naye wakati mukubango bikola bikulembezengamu Allah nsonga zo zonna zikulembezengamu wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala wakati mukubango zikulembezamu wakitibwa Allah togenda mukulembezamu ng'omukulembezamu bukulembeza nembeerayo wakati wona ye fubango laba ng'ogitereeza Allah lagira okusala swala 5 ziteke musubu bulamu bwo kyewunyisa omukkiriza okubanga tosala swala 5 salako 3 lunaku ne lugwako nga tosomye Qur'an tojukidde Allah fadhkuruni adhkurukum Allah gamba munzijukire mbamalire washkuruni wala takfurun munnebaze kubisigadde byemba wadde bingi byemumanyi ne byemutamanyi mumukole gumu gwakubeeranga munnebaza wala takfurun temubeeranga munjeemera wala inshakartum la azidannakum wamunategeera nti nina byemba wadde nemusalawo kubanga mungondera na kunnebaza na kubikwatamu ebintu ebyo ngenda kubongera nawekyo kaseera kabulamu ampuliriza kakozese okubanga weteekerateekera olunaku lwogenda okuddizibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kigambo kijja kuba kyakubanga twetereeza buli we tuneetereeza washiwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda tutereereza ebisigadde ebikumenya bikumenye naye wakati mukubanga bikumenya sibyo bituufu ennyo byokumenya ebirina okumenya ina kuba mbeeraayo swalayo eyimiridde etya Qur'ani ye eyimiridde etya kyewunyisa omukkiriza okumalako olunaku lulaba nga tosomye ku Qur'an kyewunyisa omukkiriza okumala wiiki namba nga Qur'ani togimanyi bangi nga muffe Qur'ani zakwata n'enfuufu wasembayo gisoma mu Ramadhan olinzira Ramadhan eddako nga bateeseteese edduwa mu kyalo ogijjeeyo ogende nayo ku dduwa ampuliriza togaanibwa kukola byonna byokola Qur'an togyerabira funangayo obudde mu lunaku ofunengayo akadde akasoma ku Qur'an budde baswala buteeke mu bulamu bwo ebisigadde byo tebikumenya otunabeera bwe tutyo ebisigadde wakiwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuba nga bitwanguiza hadithi insha Allah biidhnillahi ta'ala tujja kuba nga tugimalayo naye nga kyetujjukanyizaako ku yo kibadde kya kigambo nti ihfadhillaha yahfadhuk wekuume wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ebisigadde agenda kuba nga bikola ki ng'agenda kukuuma nkubalabe bo ku riziki zo byonna agenda kuba nga abikwanguiza kyemusembe ayampuliriza mukkiriza wenna tulaba era na buli musiraamu wenna Tahira Islamic Center tuzenga tukyogera era tukyakyogerera ddala tusaba wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga tusobozesa okukyogera paka wekinaggwa nabwekyo tumusaba wakitibwa Allah ate buli jenna anabeera nga ayambako omulimu guno ogugenda mu maaso paka ogunaggwa tumusaba wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala amwanguyize abeere nga amuteeramu obwangu ku mbeera ze z'edduniya n'ez'akhira. Naam, ensonga ya Tahira Islamic Center esonda oba eteekateeka ekiyitibwa kamera okubanga kamera zigenda okuyitako oba ezigenda okubanga zikwata abawalimu nezigenda okukwata pulogulaamu ez'obusiraamu ez'enjawulo ne mu mbeera ey'okubanga ziweereza obusiraamu. Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yayina we yagamba nti dakhala rajul omusajja omu yayingira ejjana lwa kubanga yayambaza musiraamu munne tetumanyi na kumanya naye nga babuza we yabala okwogera ekigambo ekyo bamubuza ne bamugamba ya Rasulallah lima dakhala rajul aljanna lwaki ayingidde ejjana n'addamu n'agamba nti yayingidde ejjana liqamisin olw'ekkanzu gye yayambazza munne ekkanzu obukanzu nabwekyo nga ovudde ku kanzu waliwo ekinene ampuliriza kino kinene kisava kisinga ku kanzu kyakubanga oweereza obusiraamu n'okubanga tubusondera kamera biidhnillahi ta'ala buli wetunasonda ensonga zino netubeeranga tuzisonda netubeeranga tumalira obusiraamu ebisigadde wakiwa Allah agenda bikola ki agenda bitumalira kwata akatono koyina okaweeyo mu butono bwako mu bunene bwako obeerenga okawaayo buli wonaawangayo buli wonaabako kyowaddeyo wakiwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda tumalira byetaago tuyina bingi tetuyinza bistematema gwasinga okubimanya ebibyo wakati mu kubanga obimanyi era tewali ayinza binnyonnyola nnyo wakitiibwa Allah nga kusinga gwe nabwekyo akatono koyina kawengayo omale okuluvannyuma lw'okubanga okawaddeyo onnyonnyole wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala omugambe kano katono nkawaddeyo naye nkawaddeyo lwakubanga njagala onsiime yensonga eyo biidhnillahi ta'ala tusaba wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yenna anaddukirira Tahira Islamic Center n'abaako ekitono kyonna kyanawangayo
washiwa Allah mumalire bizibu bye eby'edduniya n'ebyakhira baana amuwe abaana atenga mumbere yokumuwa abaana batekemu baraka abafule abaana bategeera mumalire bizibu bye atumalire bizibu byaffe ffenna programu eno biidhnillahi taala ejja kubanga tambula biidhnillahi taala era tugenda kusigala nga tutambula tusaba washiwa Allah atusobozese tujja kuddamu okusinkana ku lunaku oluddako mu programu yemu ku ssaawa insha Allah zijja kuba nga zitubuulirwa tusaba washiwa Allah subhanahu wa taala akkirize atuwe ejjana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.